Ku kyalo Kirijja Butooke mu bitundu bya Seetanazigo amakanda gye tugazzizza ku mulundi guno twayagadde okufuna ekiva ewa ssentebe omukyala Rebecca Nassuuna Nkooye ku kusika omuguwa wakati w'abakyala babiri Victoria Kanyike ne Blessing Namara. Ensonga z'ekifo kino zitutseemu ondowooza akaseera akatali kagere okusinziira, naye okuva nze bwe nazitegeerera nayitibwa okuteeka omukono ku ndagaano nga Vicky atunda ekeemu n'ekitundu era endagaano eyo nagisaako omukono, naye ebintu byonna ebyogerwako yiika 6 nezigenda maaso siina kyekimanyiiko, naye yiika 1 n'ekitundu omukono gwange nagusaako wazira sitampu gyesasaako olw'ensonga nti abantu bano bazze bakolagana ebbanga nga bali bo bombi, Vicky n'omukyala ayogerwako Blessing gwe bayita omusawo. Kati we byatuuka ne bizibuwala, mba ndi wano mu nnaku enkulu nga zigenda okutuuka ne banga nti Vicky bamukutte bamusibye ensonga za ttaka. Ne twewuuba ebbanga era ndowooza ekinene ennyo yamala mu kkomera emyezi 2. Kumpi buli muntu yeebuuza ekituufu ekyatabula Vicky ne Blessing. Nga ssentebe w'ekyalo bw'ayogedde, ababiri bano buli omu abamanyi, agamba omukwano gwali gubassaza mu kabunga nswa nnene. Ogambye nti amangu ddala nga Vicky bakamusiba biki? Wano bajja ne basibawo sseŋŋenge, omuntu ali mu kkomera tetumanyi kiragiro kyonna gye kivudde, sifunyeeko ku bbaluwa yonna nti oba waliwo abavunaanyizibwawo, ne bajja ne basiba sseŋŋenge era nali wange. Wano waliwo omuwala Jacinta n'ambuulira nanga mami ewaka basibyewo sseŋŋenge naye ng'ekifo kirimu baana bawala bokka, nasituka n'enzija ne ntutuuka ku kifo nga beetooloozaawo sseŋŋenge, nga waka waliwo abaana. Ne mbuuza abasirikale abaliwo kuba kyali kikuumibwa, ne mbagamba ssebo mmwe baani, mutuuka mutya okubeera ku kyalo, abantu bwe babakolako effujjo nga simanyi ani yabasindise okujja mu kifo kino. Ne bangamba omukyala Blessing yatusindise, naye nga mu kusiba sseŋŋenge emitendera egyo gyonna gyagenda mu maaso nga sirina kyemmanyi. Vicky bw'amala n'agenda mu kkomera emyezi egyo 2 gye yamalayo, n'abeera mu kkomera ebbanga ne tugezaako okwewubayo okumweyimirira, okweyimirirwa kwe ne kugaana. Naye nga ddala ekituufu kye ki? Dr. Blessing yagula yiika 1 n'ekitundu oba 6 n'ekitundu nga bw'ayogera n'abamuwagira. Kijja kitya nti obukadde 5 zaafuuka 178 mu kabanga mpawe kaaga oluvannyuma ne zirinnya ne zituuka ku 230 nga RDC Ndisaba bwe yagambye. Madamu Ssentebe, tutuuse ku kaweefube wammwe okweyimirira omutuuze Victoria Kanyike. Otyo? Musika wa kitange nga nkubira essimu nga ngamba nti Vicky ateereddwa gavumenti emuwadde ekibonerezo, omulamuzi amuwadde ekibonerezo kya myaka 3 oba okusasula gavumenti $15,000,000. Then asasule n'omukyala ayogerwako $179,000. Naye nebya ssente ezo $179,000 saabimanya bulungi gye byava na kutya gye byawerera. Kirabika ezo zaali nkolagana zaabwe ng'abantu ababiri, naye yiika 1 n'ekitundu ngirinako omukono eyogerwako nti yali ebalirirwamu ndowooza eyiika $3,000,000 buli yiika eyagulwanga, then ekitundu ne kikola ezo eziba ziyiseemu. N'olwekyo embeera bwetyo bwe zeetambula, naye ng'ekifo kino kikolwako effujjo, abantu ab'amaanyi awatali lukusa lwa muntu yenna, nti oba poliisi emanyi oba LC emanyi. Ekituufu naffe ekiri ku ffujjo twaliraba, era ab'ebijambiya tuzze tubalaga ensi Blessing bwe yasindika okusaawa ebirime ku ttaka eryo. Ssentebe, gwe bino ebyajjojjoozi tewabiraba? Ejjo lizze likolebwa, n'olwekyo ekifo ekyo nkitya kuba olunaku lumu baaleetako n'ab'emmundu abazze okulima tulakita, waliyo tulakita erima
so Vicky avudde mu mbeera kitegeeza waliwo olutalo olusituse ku kifo ekyogerwako ne mugabe by'ekifo ekyo Vicky mukulu wange naye okusinziira ku maanyi agali ku kifo ng'ate waliwo ne kkooti kye yasalawo nnyinza obutaba mutuufu kujja ku kifo ekyo kubanga tuli ku biragiro bya kkooti oba oliawo bye nakoma okumanya ti oli bamulagidde okubaako kyaliwa ebirala saabimanya n'olwekyo sijja kugendayo kubanga effujjo lizze likolebwa ku kifo waliwo abantu abajja abanene okugeza nga lwe baasiba sengenge abaasiba sengenge baalina n'emmundu kati nze ng'omukulembeze w'ekyalo atakuumwadde akasaale nga sirina butya bwe nneŋŋanga nsonga ezo era bangambye nti eriyo abatulakita abalima saatawaanye kubanga nategedde nti mu buli ngeri kuliko abasindise naye n'amawulire ge nasembiyo ofuna osi yagampadde nti Blessing yasindise abalima era ekifo ekyogerwako kuliko n'enju gye bali mu kuzimba n'emmuga nnyinza obutaba na bingi bye njogera kubanga ensonga ziri mu kkooti nenkwata essimu nenkubira Vicky nemubuuza kiki ekigenda mu maaso ekkooti yayogera ki n'aŋŋamba nti nze bandagira okuliwa ssente emiliyoni 179 Blessing takyayagala ttaka alina okufuna ki ssente ze oluvannyuma lw'ekkooti okukizuula nti nali muguzizza ekintu ekitakola ki ekitaliiwo kati mu mbeera efaanana bw'etyo eri kkooti eyogera birala ate n'abakozesa ekifo ku gurawundi bakozesa kirala. Ebifaananyi ebyo bye mulabye twaliwo ng'effujjo likolebwa era amazima gali nti abasajja ba Blessing be yali asindise effujjo baalikoleranga mu kamera zaffe eza Salt TV. Bingi ebyetooloolera ku ttaka lino awo we tunaatandikira bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV Omunnyo.